SBK TV kochali nange muzika w'omutima SK nzembe yantuse munai okuba nga nkutusako amawulire gonna gwetaga okuba nga omanya agafana mu ggwanga Uganda gabya mizannyo gabya njigiriza gabya busuubuzi gali political oba music industry ono mu ggwanga Uganda East Africa n'ensona okutwaliza awamu nibazannyo mwenna abana abasubscribinga nafana ku SBK TV kyemukola kyakabi kyemukola kyamaanyi kyekisinga abana ba mama mwongere okubaga mikwano musubscribinga naffe era nga musharinga mulikinga mucommentinga temukomawo mikwano munyige akali awo wansi osobola okuba nga munnaye ofuna updates za fona ku SBK TV n'emikwano nyongere bajukiza nti munnaye coronavirus akyali nti obulwadde buluma obulwadde butta ate munnaye bya ddala yambala mask yambala gloves keep distance please tokwata mu buli ngalo za buli muntu si buli muntu tokwata mu buli ngalo okay omuntu mubuuzeko mubongeko muwe akakokola bw'uyangu inamu enkenyera osinyiga sanyigo utagenda mukwano genda ko mu ddwaliro bakukebereko okay bakukebereko sente munaite gulabulamu genda bakukebereko mukwano omanyi nga bw'oyimiridde coronavirus akyaliyo ate munnange atta okitegedde mukwano genda olwali omunaye ntuuse n'amawulire okuva ku wano mu ggwanga Uganda era mu kibuga ekikulu ekyaffe Kampala omuyimbi amanyikiddwa nga Gerald Kiweewa ow'eggaali ekozeeko ebeera ngumu ebeera nnene simanya biki kati nno nga sawa zino alina akayimba akayitibwa Nantaba akayimba Nantaba kamuletedde ebizu oba kamujizaalidde eminyira akayimba Nantaba essaawa zino etwega Gerald Kiweewa akeevuma ajulwa gamba mbusikake era ajulwa gamba nti nno si ye yakayimba anti omukyala amanyikiddwa nga Aida Elios Nantaba mumanyi yaliko minisita omubeezi ow'ebyempuliziganya wamu n'ebya kompyuta omukyala oyo bwavudde neyekubira endulu eri poliisi Aida Nantaba agamba nti Gerald Kiweewa yamuvumidde mu luyimba luno era n'amutyoboola era bw'atundaba nga amuweebudde eri mu maaso g'abantu be Aida Nantaba agamba nti Gerald Kiweewa kuba oluyimba lu yagendereddemu kubanga atyoboola kitiibwa kye nakukonoona linnya lye agamba yamuvumidde ddala n'abanga n'okumuwayiriza amuwayiriza nti embuka ezikubwa zaake zibukuba lwakubanga lwaliye Aida Nantaba bino nno munnaye yensonga lwaki gavumenti egakuvayo munaye benga etekawo amateeka ago amakakali nga bw'oba omaze okuwanika oluyimba lo nga olusindika mu ministry balowulirizamu ne bagamba nti omanyi Kiweewa nakayimba ka Nantaba tekagenda kukola geno yimba akayimba akalala yensonga lwaki baagala bayo nga bateekako amateeka ago lwa nsonga ezo muvuma nnyo abantu nze nno ndowooza nti Aida Nantaba bambi ayinza okuba nga aseekinga publicity right now nga ayagala kuba nga akomawo eri mu matu g'abantu nze ndowooza kayimba tekamuvuma kayimba tekana kyekamukola kuba abasinga n'abasinga bakimanyi nti Aida Nantaba yalagala zaake okitegeera golowooza ki wano ku SBK TV kokyali nage muzika bw'omutima SK mukono subscribinga sharinga likinga ate amunaye commentinga enyiga akapesa akali awo obenga ofuna updates ita mikwano yo ojebuulire gibenga gikola ki nga gitufollow wano ku SBK TV SK muzikulu bw'omutima I sign out. This is SBK TV. Subscribe and share please. Thank you.